Wano Embalala tugenda kusala ente 2,000 ente 2,000 nezeyongeramu naye nga mu Uganda yonna nga aba Dianet ekibiina kino ekyettake kya kibiina kya gavumenti Dianet Foundation Turkish Dianet Foundation okubeera nti bwe bakiteekamu omukono nga tuyinza okusala insha Allah ente eziwerera ddala kumpi omutwalo mulamba n'ekintu. Naye nga tugenda kusala wano Embalala ente 2,000 Masaka bajja kulya ku nnyama, Kampala bali ku nnyama, Mbale gattako Busia, Katakwi n'ebitundu ebirala mu Bende luddawa. So enkya insha Allah olumala okusala Eid tujja kujja wano tubeere nga tugabana abantu bafuna ennyama yaabwe era tutegeeza abo bonna nti eno sadaka ennyama eno y'abantu bonna. Mbo ekyogerwako ku ngeri y'okuwa obokola sadaka kikulu nnyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi al-Qudus yagamba nti mumpe oba muweeyo nga muwaayo ku lwa Allah yaani ate nange mbawe. Amakulu ekigambo ekyo Allah kye yayogera tekyalimu kubuusabuusa. Baganda baffe bano abatake ne bwe mulaba nti ensi ngagga, ensi ezo zonna ezisinga obungi ziva mu kusaddaaka. Okusaddaaka kuno buli saddaaka tolowooza nti oba ofiiriddwa weeyongera kufuna kubanga buli lw'osaddaaka omwetaavu afuna kyabadde talina Mukama Katonda n'afuna essanyu gy'oli n'abeera ng'akwongera. Tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti alhamdulillah baganda baffe abataki basobola okuba nga bajja okuba nga bayambako bannaffe abateesobola okuba nga ku lunaku lwa Yawmul Eid olw'enkya basobola okuba nga bagabira abantu ennyama ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatukubiriza okuba nga olunaku lwa Eid Adhuhiya buli musiraamu yenna Allah gwe yawa obusobozi okakatibwako okuba nga osala ekisolo biidhinillah.